okutunuulira omwana wo ng'amira eddagala buli lunaku eyo peyini tewali kisobola gijjawo go ge mazima nze oluusi mutunuulira n'amaziga ne gakola ki ne gampita nakeera ku makya nanga maama wano wannuma naye nga sirina kyensobola kukola ki kukola ate nga saagala tuula eyo nti oba akeere ku makya ngambe singa kale maama yandibaddeko nekyakola nga sisobodde kikola amazima gali nti neetaaga buyambi buli alina kyalina buli alina engeri gy'asobola okunnyambamu mbadde nsaba kunnyamba mbeegayirira nangamba omwana talina sukka wano yeetaaga sajjare kozi waliwo test gye baatugamba okukola ya 3.5 then test eyo bwe tugikola tetulina gikola nga tewali sente za gundi za sajjare kubeera ebeera ez'okulya olw'eggula awo saawa ng'emu nga tutudde wabweru kabalaza then n'ayingira mu nnyumba ng'anywedde omwenge kuba nze nali sinywa mwenge ng'anywedde omwenge n'ayingira mu nnyumba then mu kuyingira mu nnyumba n'aggalawo oluggi then mu kuggalawo oluggi n'aggyayo babiri kozi abaana bonna bawala ng'amukutte waati obulago ng'ayagala mmutuga kati n'entya nnyo 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 kati mu kutya n'enziruka n'empita ba defense kati mu kuyita ba defense ne bajja ne chairman ne bamugamba oluggi bagenda ddumenya kati omwana yali amukwatidde bwate mu ddirisa bagamba oluggi bagenda ddumenya bamukwate bamutwale ku poliisi n'agaana ba defense kwe kumenya ki oluggi mu kumenya oluggi ne bamuggyako ki omwana ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi enankulabye n'amalayo ennaku 2 kale musibye mukya mwenna abatulaba amanya nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nateeka omukutu gwaffe omuganzo gwa Tindi Files gwe naye akatwengako genda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu weewaawo olunaku olwaleero ekituleese si kya ssanyu twegatiddwako omukyala nabadde ndi awo nga ndabaka message alina ensonga gy'agala okubanga ate aggusa eri abantu oba oli awo mumukwatireko mu ngeri emu oba endala yannyonnyodde alina omwana we bambi alina obulwadde obw'omutima yeetaaga okuba nga ate afuna obujjanjabi of which ensonga nga zino bwezi ziba so expensive aba yeetaaga abantu ab'enjawulo okuba nga ate bamuyambako okumukwasizaako oba oli awo omwana we asobole okuba nga atereera naye nga yeeyagala ng'abaana abalala ndowooza nga tetunagenda mu maaso kansabe atubuuzeeko ate tweyongereyo n'ekyo kituleese olunaku olwaleero buuza kuba tulaba basaba n'abennyabo abeekuumidde ku Tindi Files amanya gange nze Kajumba Harriet ng'olunaku lwaleero nzize wano mu maaso gammwe okubasaba ku buyambi. Kajumba Harriet ogamba otya? Ngamba bulungi sebo ogamba otya? Obulamu buli butya? Bulungi mpozi obubwo. Nabadde ndi awo nga ndabaka message ku YouTube channel weetaaga okuba nga ate oyogerako eri abantu basobole okuba nga oba oli awo bakwasizaako ku mbeera y'omwana wo. Omwana wo nga tutandika alina emyaka Omwana alina emyaka 11. Buzibu ki bw'alina? Omwana namuzaala ng'alina ekituli ku mutima. Omuzaala alina ekituli ku mutima? Wamuzaalira bw'oti abasawo bagambirawo nti omwana alina ekituli ku mutima? No, namuzaala ng'abaana abalala era nga we bazaalibwa nti tebalina buzibu bwonna because namuzaalira Mulago Hospital nga talina buzibu. So nembeera naye like kumala emyezi nga 6 naye ng'abeera alwala akaaba. So nemutwalako ng'abaana abalala nti omuddusaako mu kiriniki ng'olaba si kyamaanyi. Kati nina kiriniki gye nali mutwalamu nga bagiyita ku gali awamu. So nga mbeera mutwalayo nga bamuteekako canulas naye nga tetumanyi ki kimutawaanya. Then doctor n'agamba
ayinza obba nga alina obuzibu ku mutima mumutwaleko emulago mulabe. Ne mutwala emulago ne bamukebera ne tukola sikaani na buli kimu ne bagamba alina ekituli ku mutima. By then twali tumutwala mulago mu acuuti, so n'abeera ku ddagala ebbanga lyonna abadde ku ddagala. So December ng'ennaku z'omwezi 10 yalina before that abadde ku ssomero. Kati ku ssomero agenda n'alwala. Ali mu class ki? Agenze mu P5. Okay. Abadde nali namuteeka mu boarding lwa nsonga. Kati nnyo njagala tutambule mpola mpola tusobole okuba nga ate twongera ddala okukakasa omuntu oba oli awo atulaba. Omwana awo wali wakamuzaala yalinga alwala, wamutwalanga mu ddwaliro bagamba nga ki ekimusumbuwa, ki ebyalinga bimuluma? Nga bw'omanyiira kiriniki tebayinza kugamba nti oba kino oba kiri. Era bagamba nga musujja ne tujjanjaba omusujja naye ng'omwana takola ki? Tawona. Ate ng'abeera atuuyana nnyo ng'assiza kumukumu. Ate nga omwana gwe nazaala nga munene ng'agenda ggwawo. Ng'akogga abasawo bo mu ddwaliro nga wakamuzaala tebaanotisingawo obuzibu buneeno bwe yali alina? Tebaanotisinga kintu kyonna. Kozi era we namuzaala nze nalina obuzibu. Kozi nga omanyi nazaala ndi mwana muto nenfuna complications nembulidinga nnyo. Ye mwana wa asoose? Olina abaana abalala? Alina abamuddako abalongo. Okay. B'embeera yaabwe eri etya? Balyoke tebalina buzibu? Lwakuba nti nabo nabazaala ba prematures but bali fine, tebalina buzibu. Ogambye gwe wafuna obuzibu? Nafuna nabulidinga nnyo nga mmaze okuzaala, so tebakinotisinga mu ddwaliro. Then after olunaku lwennyini lwe baali balina okunsiibuliramu nga ngenda okufuna gundi ebbaluwa ekusiibula n'ensirituka n'engwa. So ebisigadde saamanya kiki yaddako, nagenda okudda engulu nga bantutte mu theatre. Nga ogenda okuzaala? Nga mmaze okuzaala nga bagenda n'okunsiibula. So mu kusituka nti nziggyeyo ebbaluwa egenda okusiibula, emulago balina we baatuteekanga nti be bagenda osiibula mutuulawo ne mulinda ebbaluwa zammwe then ne bakola ki? Bazibawa then ne mudda ewaka. Then mu kusituka ngende nziggyeyo ebbaluwa n'engwa n'enzirika n'engwa eri. So saamanya kikyaliwo. Then ne bantwala mu theatre. Okuntwala mu theatre ne banga baali bandeseemu pamba munda. So ne bantereeza ne mpona bulungi then ne tudda ewaka naye ng'omwana mulamu talina buzibu. Kati embeera ye ey'okuba nga ate abeerawo, sooka otunnyonnyole yo ebadde ng'etya obuto bwe bwonna bwonna? Si byangu, go ge mazima. Ngezaako nze ng'omuzadde nti leero aba mulamu, enkya n'aba nga mulwadde nnyo n'omuddusa mu ddwaliro. Ayinza okukeera ku makya n'agamba maama olubuto olunnuma. Ekisooka tasobola kukutamu. Bw'akutamu omugongo gukola ki? Gumuluma. Sometimes abadde afiiringa ne pain mu kundi, simanyi oba kiva ku ki. So obulamu bwe kale talinga abaana abalala nti atuuyana nnyo tasobola kwebikka, ate nga engeri gy'assaamu assiza kumukumu. Assa rapidly atya? Assa bubi nnyo. So obulamu bwe bweraliikiriza. Tugambye nti wamutwala mu clinic ku kyalo nga tebannaba kuba nga ate bazuula ki kimuluma. Oluvannyuma ate n'omutwala ne basobola okuba nga bamwekkaanya ne bazuula nti alina ekituli ku mutima. Embeera eno teyabalyako ssente mpitirivu, manyi n'abasawo nabo kubanga bakwekebejja okulabira ddala ki ekisumbuwa omuntu. Akasente kaba kateteeyi mu kusi kaba kayitirivu. Ssente ziba nnyingi nga tetunnatuuka namanya kikisumbuwa mwana. Of course twali tufulumiza ssente nnyingi nga abamu bagamba amutwaleko mu bapasita bamusabireko, oba omwana alina ekintu ekirala ekimusumbuwa. Neŋŋenda mu bapasita buli wamu kale buli omu aba akugamba kiki, mutwaleko eno mutwaleko eri nga tetunnaba natuuka mulago. Kozi twagenda otutuuka emulago twali tetumanyi nti oba omwana alina ekituli ku mutima. Just naffe dokita yatugamba
yali alowooza bulowooza nga teyeekakasa nga bali mu byakuteebereza buteebereza yeah. nga tali sure oba kyekyo oba si kyekyo. Then we twagenda e Mulago, then ne tukola gundi ne batugamba tukole sikaani, ne tugikola ne bakonfaminga nti omwana yazaalibwa alina ekituli ku mutima, kuba twakonfamingira Mulago. Kozi Mulago twamalayo ebbanga I think zaalinga weeks 3 Mulago mu acute ng'omwana ali ku kitanda. nga babawadde ekitanda Yeah. mu acute gye bakeberera emitima ebintu ntuwe bityo. Yeah. Kino mwakizuula ku bbanga ki ng'alina emyaka emeka? Yali around ndowooza emyezi gyalinga 7 ku 8. Mwakitegeerera. Era ng'embeera ye teyeeyagaza. Nga teyeeyagaza ng'omwana ggwawo ng'oswala n'omulaga mu bantu. Kozi namuzaala munene kuba yali wa Amuzaala kilomeka 3.5. Yali mwana munene. Kozi n'agenda nga ggwawo n'atuuka at some point yali wa kilo emu. Nga mukweka n'omukweka nga mba saagala mulaga bantu. Taata we ye gyali? Taata we gyali naye tetuli ffenna. Temuli mwenna? Mwayawukana? Twayawukana. Ye takukwatirako ku mbeera bw'eti? Taata we tali mu bulamu bwaffe. Oge mazima tabaddeewo mba taata. Yakoma obeerawo ng'omwana wa myaka 4. Okuva olwo nze buli kimu. Nze mpeerera bonna nga we bali. Nze mbaweerera we balwala nze nzijanjaba buli kimu nze nkikola. Bonna abaana yabazaala n'abalongo? Yes. Tafuba na kuwuliriza nti oba ekirwadde ky'omwana ye yakitegeerako? Akimanyi era twagenda okukonfaminga nti omwana alina ekituli ku mutima nga ndi naye. Then at some point kuba omwana balina omuwa eddagala lya mwezi gumu buli luvannyuma lwa mwezi mulina okudda e Mulago ne bakola check up then namufuna eddagala. N'atuuka ekiseera n'agaana okukola ki? Okumpa ssente okuzzaayo omwana mu ddwaliro. Nze ne neetikka obuvunaanyizibwa nga maama. Okuva olwo taddanga mubuuza bikwatagana naki? Na mwana. Mwali mubeera mwenna before? Yes, twali tubeera ffenna. Oba ebizibu obulwadde obwatuuka ku mwana bwe bwamuleetera embeera eno? Nedda. Kuba by then ekisooka eddagala teryali sigamba nti baatuggyangako ssente nnyingi nnyo. Kuba ssente twabakinganga emitwalo 7 ez'eddagala ng'oggyeko sikaani na buli kimu ze twabankinganga. Ate n'ekirala of course naddamu n'enzaala abaana abalongo balamu tebalina buzibu bwonna. So nga wobimanyi ebyamaka ebintu bihapeninga. So twalemagana obeera ffenna like nga ankuba buli lunaku. So nendaba nga sijja sobola. Kozi bye nali mpitamu by then byali bingi. Nga nkuba buli lunaku. Kozi nina n'enkovu ziizo. Nziraba. Yeah. Mwamufuna oli wa myaka emeka? Nali around 16. N'akufuna? Yes. Kati talina kintu kyonna kye yanyega bwe yakwabulira gwe n'omwana n'abaana? Talina. Kubanga n'olunaku kale lwennyini lwe twagamba nti bw'obeera n'omuntu ng'akuyisa bubi ng'olina abaana ng'ate abalongo by then nabazaala tebannatuuka n'embeera ekawempe. Abalongo bo ba myaka emeka? Right now ba myaka 9. Okay. Nabazaalira Kawaala nga tebannatuuka ne batusindika e Mulago. By then Mulago baali bagirenovatinga ne batusindika e Kawempe. Then abaana basobola obbateeka mu incubator. Then e Kawempe ne tumalayo weeks zaalinga 3. Then ne tuvaayo kozi abaana gwali mulimu munene. Ekisooka olina okukamula amabeere baba tebamanyi kuyonka. Olina okukamula amabeere, olina okufumba obudomola bw'amazzi nti bafune ebbugumu. Like omulimu gwali munene ng'ate nina ono naye mulwadde nga nina ne bali naye nga tafaayo ng'akomawo ewaka anywedde omwenge n'akukuba n'akuyisa bubi n'ogezaako okwogerako oba ne baganda be
ne gundi ne maama we ne taata we ne bakulaga nti tewali kisobola kukola kolebwa. Then kuba by then twali tubeera Nankulabye, Kampala neekola ki neegaana cause twagenda tutuuka okuva e Nankulabye. I remember yali December nga tufumbye bulungi nnyo nga family nga tumaze okulya olw'eggulu awo ssaawa ng'emu nga tutudde wabweru kabalaza. Then n'ayingira mu nnyumba ng'anywedde omwenge kuba nze nali sinywa mwenge. Ng'anywedde omwenge n'ayingira mu nnyumba. Then mu kuyingira mu nnyumba n'aggalawo oluggi. Then mu kuggalawo oluggi n'aggyayo babiri cause abaana bonna bawala ng'amukutte waati obulago ng'ayagala mmutuga. Kati ne ntya nnyo nnyo nnyo. Kati mu kutya ne nziruka ne mpita ba defense. Kati mu kuyita ba defense ne bajja ne chairman ne bamugamba oluggi bagenda ddumenya. Kati omwana yali amukwatidde bw'ati mu ddirisa. Ne bagamba oluggi bagenda ddumenya bamukwate bamutwale ku poliisi. N'agaana. Ba defense kwe kumenya ki oluggi. Mu kumenya oluggi ne bamuggyako ki omwana ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi e Nankulabye. N'amalayo ennaku 2. Then ne bampita ku poliisi ne bambuuza gwe ng'omuzadde oyagala ki, gwe nga maama w'abaana. Ne mmubuulira kyenjagala. Ne mugamba bw'aba tasobola tulabirira wano e Kampala at least tugende ewaabwe mu kyalo. Ow'abazadde be? Yes. Kati awo nakkiriza ku poliisi. Then ne tudda ewaka nga tewali kikolebwa. Ng'ate statement ze yawaayo ku gundi ku poliisi si zaagendeddeko. Then ne nkwata ne mulemerako nnyo ne muganda we, alina muganda we omukulu. N'akola ki n'ayogerakoko naye n'amala n'akkiriza. Ne tugenda ewaabwe Fort Portal ne mbeera ewaabwe. Then okubeera ewaabwe ate embeera neeyonoonekera ddala ng'asiiba mu bbaala tafaayo oba mulidde ki oba mubaddewo mutya. Kwegamba ng'akeera ku makya n'agenda n'akomawo ekiro. Ate bw'akomawo ekiro nga gwe gwatuukirako gwakuba emiggo ng'ate ne bazadde be bakoze eki weebali. Yajjanga eyo? Twali like ennyumba ya mama waabwe eringa wano ng'eyaffe eringa wali. Like nga tuli era ba neighbors. Kati nga ajja ku makya n'agamba gwe ne bw'otafumba gwe omanyi nze nja genda mama wange nkole ki ndye emmere gw'omanyi n'abaana bo. Ng'ajja ku ssaawa eyo nga 7 n'akuzuukusa mpa emmere kyokka emmere nga mu butuufu tewali kiriwo. Tewali ssente ng'ate twakadda mu kyalo. Sigamba nti oba waaliwo olusuku oba waliwo ekiriwo ng'ate naawe olina okulabirira ki abaana ng'ate abaana bato bayonka nga naawe kennyini olina okwerabirira. So olunaku lumu I remember lwali lwa 6 yajja ssaawa zaalinga 4 ez'ekiro nga nfumbye bulungi emmere ne tulya ne tumala okulya nali ndi mu kunaaba. Then nali nnyingira bwe nti mu nnyumba n'ambuuza obadde naani? Ne mbuuza ki ky'otegeeza mbadde naani? Cause nali waka ng'abaana naakabateeka mu buliri nange nga mmaze okunaaba nga ngenda kukola ki kwebaka. Nga mbuuza obadde naani? Nga mugamba ki ky'oyogerako siina gwe mbadde naye. Ekisooka nga n'abantu beeyo bennyini nali sikoze eki nga sibamanyi siina gwe mmanyi. Ekisooka sikyala n'abantu abasinga kale tebamanyi baali tebamanyi era ku kyalo. Kati kwe kunkuba oluyi mu maaso. Then nanyongera n'olwokubiri ne nkola ki ne nsindika oluggi. Ne nfuluma nziruke nkole eki? Weetaase. Neetaase. Then maama we ne taata we najja ne muganda we. Muganda we kwe kunkwata n'aŋŋamba togenda ne mbagamba kimu nze nkooye bye mpitamu bingi. Ate ne webakeera ku makya ne bamubuulirira talina kyakola kyakyusa. Okukola kwe yali akola? Yes, yali akola. Yali atema ennyama effooti. Ng'akola. Naye nga agenda n'akola ssente n'akomawo ku makya nga mutudde awo temulina kyakulya. N'anaaba bulungi nnyo n'ayambala. Bw'aba afulumanga gamba gookaaba gookomba. N'atambula n'akola ki? N'agenda. N'akomawo eka. Sometimes ng'ajja n'emmere. N'aguloba pooko n'amatooke n'atuula n'alya naye ng'abaana be bakoze. Nga nammwe naawe takuwadde? Yes. Gwe wali olina ebirala by'oku buli mulimu gw'okola? By then nali sikola. Nali sirina gwe nsobola kulekera baana kweri ebbanga nga nze nina obbalabirira.
kati nga gw'okwebezaawo okutandika kutya abaana obaliisa ki ekyokulya okijjawo? Kuba taata wange mutoolo eyo 40 yalinayo ennyumba nga waliwo n'ettaka, so ng'ettaka eryo waliwo abalipangisa then ne bampa ki ne bampa ssente nga naasula mu nnyumba naye akola ki ampa ssente. Bwe ntyo bwe nali mbeerawo. Nga bw'obeezaawo obulamu. Kati muva mu kyeffo ekyo okudda ate? Kuba mama wange jjajja wange azaala mama wange omukyala Muganda, then jjajja wange omusajja azaala maama ye Mutoolo. Kati ffe tukulidde eno ku sayidi y'abamaama gye tusinze okukulira eno e Bukojja. Kati tubadde nnyo eno e Kampala seeri 40 nti wadde taata wange Mutoolo naye tetubadde nnyo 40 kuba tukulidde nnyo ku sayidi ya maama. Ate taata wange already yafa, kati nga siina nnyo kale kintwala 40 nga tekiriiwo. So then bwe yankuba eriiso lino lyajjamu ekimyufu, then kwe kudduka actually nadduka kiro ssaawa 4 ez'ekiro nenziruka nengenda ewa muganda wange. Nina mukulu wange yafumbirwa eyo 40 bwe nadduka nengenda then nangamba weebake enkeera tugende wa ku poliisi. Then enkeera ne tugenda ku poliisi ne turipootinga kuba by then abaana baali ba myezi 11. Then we twatuuka ku poliisi teyatuyamba nga famire bagitya. Then ne babayita ne babagamba bayite gundi taata w'abaana tutuule tuwogere ng'abantu. Ne bagamba yagenze already yali amaze okulinnya ng'amanyi yazizza emisango ng'alinnya akomyewo ne Kampala. Yeah. Then ne baŋŋamba kuba we nagenda mu ddwaliro eriiso ne baŋŋamba ŋŋende mu sikaani. Ne mbagamba kale at least mwenga bazadde ba gundi batata w'abaana bange at least mumpe ssente ŋŋende wa mu ddwaliro. Then gundi ssezaala wange naŋŋamba sisobola kuwa wadde n'ekikumi. Ne ŋŋamba omuba temugenda kumpa wadde n'ekikumi nange siina gye ŋŋenda twala baana kuba siina we ŋŋenda ttandikira essaawa zino. Ne ŋŋamba ate bino mbikooye. Ne ntambula ne nkola ki ne ŋŋenda abaana ne nkola ki ne mbaleka ewaabwe mu bajjajja baabwe. Then by then jjajja wange omusajja azaala maama n'afa. Then maama n'ajja eyo 40 naŋŋamba gy'ani tugende e Kampala ofune omulimu okole osobole okulabirira abaana bo. Ne ŋŋamba okay neezija e Kampala yali 2019. Then waliwo kampani yali etwala abantu ebweru yali esayidi z'Entinda. Then ne ŋŋenda mu eyo kampani ne banfunira passport ne bantwala wa e Saudi. Ne ŋŋenda e Saudi ne nkola nga ndabirira abaana bange nga buli kimu nkibawa fees na buli kimu. Then ono omwana Julie asooka yali agenda mu Toopu ng'essomero lyaliko nga siryagala nga njagala muteeka mu ssomero eddungi. Then ne njogerako ne nazaala wange ne mugamba omwana ono mbadde njagala mukyusa muteeke mu ssomero eddala olw'embeera kale obulwadde na buli kimu nga njagala kale abeere awantu awalungi nga ne bannannyini ssomero nsobola okucommunicatinga nabo ne mmanya ekifa ku mwana. Naŋŋamba bw'oba ogenda kyusa omwana wo olina kyusa n'owamulamu wo. Bw'oba togenda mukyusa kitegeeza omwana ngenda mutwala mu ssomero lya gavumenti bonna ng'ate essomero liri wala nnyo nga bawalampa ensozi. Lwaki bali bakuteekako embeera enzibu bw'eti? Nga simanyi. Kati ne mugamba oyo omwana wa mulamu wange namusasulirako ku school fees ng'omuntu nti bw'oyamba ki omwana kozi naye maama we yamusuulawo ne taata we nga talina kyamuwa. Nga nange ndaba kale kinnuma ng'omuntu nti ababo basoma ate oli n'asigalawa ewaka. Ate n'engeri nti essomero liri mu kyalo ssente teziba nnyingi. Ne ŋŋamba kale agende ne bano. Then n'akola ki naŋŋamba bw'oba okyusa owuwo olina okyusa n'ono. Nga ndaba like byenkola tebasiima. Nga banguza emmere ng'emmere njigula ey'abaana fees nze musasula buli kimu nga batugamba tugenda lima wano leeta ssente. Ng'oluusi olimisizza ettaka ng'ate n'ensigo gye bagenda osimbawo gwagenda okola ki ogigula nga taata waabwe tebalina kye bamusaba wadde n'ekimu. Ne ŋŋamba kale we biba weebiti nze mumpe Julie
nze mufunire wengenda omuteeka e Kampala then musigaze abalongo then nangamba tetugenda mukuwa kati n'agamba gundi ono Julie ne banne n'abagamba nti mama wammwe yafa. Okakasa? Yes. Omwana ye yali takumanyi? Ono ye yali amanyi naye nga bali abato Abato tebakoze abagamba ekinga dya. tebamanyi ne bagamba mama wammwe yafa. Kati ono Julie kwe kubagamba mama owange tafangako mumanyi ng'alina n'ekifaananyi kyange n'agamba mama wange mumanyi ng'era akiraga ne banne n'agamba ono ye maama waffe. Kati bwe yabagamba then ne bamukuba. Bwe nakiwulira ne kinyiiza nnyo nnyo ekisooka bamanyi omwana mulwadde ekintu kyonna kisobola omutuukako. Ne nkwata ne njogera ne mulamu wange abeera eyo naye nankulabye ne mugamba mbadde nsaba onzigireyo Julie funa engeri gy'oyogeramu ne maama wo Julie y'okola eki omugyeyo. N'ayogera nabo then ne bamumuwa. Mu kumumuwa Julie bwe yajja wano eno nze natoola fees ng'atandika mu ssomero na buli kimu. Then bwe nasasula ssente nga buli ttaamu nali musindikira emitwalo aga 5 naye mu kutandika wano eno namuwa emitwalo gyali 7. Then omwana n'atandika okusoma then ne mmala n'enva e Saudi n'enkomawo. Okutuuka wano nga ngenda ku ssomero nga bangamba omwana wo fees tumubanja. Ng'ate fees mbadde nga nzisindika buli ttaamu. Nga ssente bakozesaako ekitegeeza? Kozi yaŋŋamba engeri gye ngenda obeera ne Julie ngenda kwogera ne taata waagula emmere gw'osasule fees. Ne mugamba ekyo tekiyina buzibu. Nankakasa bulungi nga taata we bwagula ki? Emmere bwamulekera ssente z'emmere n'eza paakingi. Ne mugamba ekyo kirungi bw'abanga akola ki? Afaayo. Yes. Kati okutuuka ku ssomero ne baŋŋamba omwana wo tumubanja emitwalo 15. Ne ŋŋamba baŋŋamba essomero lya mitwalo 45. Ne nsindika emitwalo 5. Ssente zaalagawa. Kale at least yandiŋŋambye nti oba taata we tagula mmere ne manya nti ntooleeza emmere n'ez'okukola ki? N'eza fees z'omwana. Otuuka ku ssomero ng'essomero lyamuteekamu lya mitwalo 3. Kale wulira. Naye nga ye yaŋŋamba lya 45. So nenyiga ng'omuntu kuba nali musuubirayo okuŋŋamba amazima. Ne nkwata Julie ne mujja ne muleeta ewaka. Ne ntandika nze okubeera naye. Then ne njagala era nzire ku kyeyo. Then ne nfuna neighbor waffe ne mugamba amulabirenga kumwoleza na buli kimu nga nkola ki? So okuva olwo Julie abadde mbeera naye. Naye era n'abalongo mbalabirira fees nze nkola ki? Bw'atoola? Nze ntoola kuba nafuna contacts z'essomero era ne bwe mba ŋŋenze wadde ewaabwe baŋŋaanayo okgendayo. Nze ntuuka ku ssomero ne nkola ki? Bwe baba nga abaana basoma ne mbalabira ku ssomero ewaabwe bangobayo jjajjaabwe omukazi yangobayo. Yes, yaŋŋamba toddanga wano. Ne ŋŋamba kiryokke bw'okungoba. Ne mugamba naye ate kyokola kibi si kirungi. Nfo ky'otuuza mutabani wo n'omubuulira ng'omuzadde. Aŋŋamba kimumbu nze nagenda kwetunda kukola bwa malaaya. Ne mugamba ndi mu kwetunda yes naye ssente yansabako ssente za capital n'enzimuwa. Ne mugamba ssente z'ogamba okwetunda ze zirabirira abaana. Ze zisasula fees na buli kimu. Naawe kennyini zaali zikukoze eki? Zikulabiriddeko? Zaali zikulabiridde kuba era bwe ngula emmere abaana tebagirya. Mbanga bw'ogenda okukola ki? Aŋŋamba nga we nagenda maama we yakutwala genda kwetunda oli eyo okola bwa malaaya. Nga mugamba tewali muntu agenda Saudi kukola bwa malaaya. Kale oba yandibaddeko ensi endala. Ne ŋŋamba singa nali njagala kukola bwa malaaya nandibukoledde mu nsi yange. Tekinneetaagisa genda wa? Genda mu nsi z'Abawalabu nti ŋŋenze kwetunda. So naakola ki? Ne tulemagana okukwatagana. Ne nsalawo nze mbeere gye ndi nabo babeere gye bali naye ng'abaana bange mbatuusaako obuyambi. So mu November Julie yali ku ssomero ne bankubira nti mulwadde nnyo omusujja. Ne nkola ki? Ne mmuggyayo ku ssomero ng'omwana mulwadde nga yenna aweddewo. Kozi ku ssomero baagenda ne bamukuba eddagala ly'omusujja nga ly'amaanyi. Then ne muleeta ne mutwala ekiruddu. Then mu kumutwala ekiruddu ne baŋŋamba olwedda eddagala ly'alina mu system lingi. Tusooke tumuleke tumuteekeko just drip z'amazzi naye tusooke tumuleke then
tumuweemu obudde, yeetaaga n'okulabirira obulungi. So n'embeera naye gundi Desemba ekiruddu ne bagamba nkole sikaani, ne tukola sikaani ne bagamba omwana ono tumugye wano like bamusindike e Mulago gy'aba afunira obujjanjabi. Then ne tugenda e Mulago, twagenda Desemba ng'ennaku z'omwezi 10 ne tukola oguwedde last year. Ne tukola echo ne tukola ne ECG. Dokita n'aŋŋamba omwana yeetaaga ki surgery, yeetaaga mulongoosa. N'agamba ate talina sukka wano, yeetaaga mulongoosa kozi twakola echo ey'abalwadde b'emitima ekisooka yadde $10,000. Ne tukola gundi waliwo ne ECG, then n'okulaba dokita oba olina okola ki okusasula oba olina osasula ssente. Then ebyo byonna ne tubikola ne batuwa eddagala lya mwezi gumu. Then ne tuva ne batugamba tuddeyo January ng'ennaku z'omwezi 8 ku Thursday era twali Mulago. Then we twagenda e Mulago ku Thursday era ne tusasula tulabe dokita n'atugamba kye nabagamba muli ku ki muyimiridde wa, ne mugamba ekituufu kiri dokita ssente ezo sikoze eki siina nawe nsuubira kuzijja essaawa zino. N'aŋŋamba omwana talina sukka wano, yeetaaga surgery. Kozi waliwo test gye baatugamba okukola ya 3.5. Then test eyo bwe tugikola tetulina gikola nga tewali ssente za gundi za surgery kubeera ebeera expired mu myezi 3. N'aŋŋamba musooke mufune ssente za surgery then tukole test eno then omwana bamulongoose. Kozi okumulongoosa baasaba gundi 17M. Nga bagenda mulongooseza wano oba? Yes, Mulago. Kati yo omusawo yakunyonya n'agamba nti embeera ye mu kaseera kano eryeteekeka n'akaseera keetaagiramu surgery. Yes, talina sukka wano. Nsaba kulabako ku mpapula oba tulage ku bantu. Zino empapula za Heart Institute. Yeah. Kati kano eno ke kalaga enkuba y'omutima nga we gukuba. Oba abantu banaabiraba banna. Now cardiac echo report. Bino bya Desemba 2025. Kati yo omusawo wano yakunnyonnyola kya ku nkuba y'omutima nti gukuba rapidly. Yeah. Kyeze ebbanga lyonna tegustabilizingamu kubanga gukuba ina normal way. Just eddagala lye bamuwa kale limwowezaako kale engeri y'okutuuyana then n'okusiza kale ekiro alina engeri gy'assa. Then atuuyana nnyo nga bw'otuwulira. Ate empewo eba emuyiseemu temuyisa bwe. N'empewo nayo si nnungi ate ne bw'omubika atuuyana nnyo. Anna kale ngenda kuba mbigira mbikuwe. Kale nga tumaliriza ki ky'osinga ddala okuba nga ate weetaaga abantu okukuyamba mu kaseera kano? Mbadde nsaba buli muzira kisaali eyo asobola okutuyamba mu ngeri yonna gy'asobola. Mbadde nsaba buyambi. Amazima ssente nnyingi siina we ŋŋenda zijja. Ate omuzadde okuza omwana okuva mu buwere okutuuka essaawa zino si kyangu. Okutunuulira omwana wo ng'amira eddagala buli lunaku eyo peyini tewali kisobola gijjawo go ge mazima. Nze oluusi mutunuulira n'amaziga ne gakola ki? Yakuyita. Ne gampita. So sorry.
nakeera ku makya nanga maama wano wannuma sorry naye nga siina kyensobola kukola ate nga saagala tuula eyo nti oba akeere ku makya ngambe singa kale maama yandibaddeko nekyakola nga sisobodde kikola. Amazima gali nti neetaaga buyambi. Buli alina ky'alina, buli alina engeri gy'asobola okunnyambamu. Mbadde nsaba kunnyamba, mbeegayiridde. So sorry. Kale sigenda kubanga ate neeyongerayo emboozi y'omukyala mugyewuliriddeko mwenna. Omwana we bambi yeetaaga buyambi oba muzira kisa yenna ali eyo asobola okuba nga ate amukwasizaako mu mbeera emu oba endala kyonna ky'olina. Osobola okuba nga ate otunoonyaako ndowooza ku ssimu yaffe eyo wammanga osobole okuba nga ate otuukira ddala mu ofiisi yaffe tulabe engeri gye tuyinza okuba nga ate tuyambamu omukyalo ono n'omwana we. Ndowooza oba ogenda kubasomera ku nnamba y'essimu if at all need be, omuntu yenna anaabeeyo nga yeetaaga okubaako ne kyakontributinga. Kale ennamba yange ya MTN eri 0786830289. Endala era gye nnina eya MTN eri 0786515763. Kale ngenda kubate mbasiibulira wano, nze Jonas Ssentongo omukutu Tindi Files. Mubeere bulungi, mweraba.